abakambwe ba Hamas bakyukuza Isirairi bwe bageze nga bali mu kujaguza nga bwe guweze omwaka mulamba nga balumbiddwa ne babakubamu ebikompola ekyayongedde okusajjula olutalo. Ebikompola bino byakubiddwa mu kibuga ekikulu Tel Aviv, kyokka nga ne Isirairi bweri mu kuwulugumya agakompola bakira ageesooza nga emberenge ku kibuga ekikulu ekya Lebanon, Beirut, nga baagala okufuuza abakambwe ba Hezbollah. Oluvannyuma abakambwe ba Hamas ab'ekibinja ekya Al-Qassam Brigades beewaanye nti be baakubye Isirairi awaluma ne bagirabula okutta ku bigere, nga abakambwe ba Hamas ne Hezbollah bakyagenda mu maaso n'okweraga eryanyi, wabula waliwo n'amawanga omutaggwa ntalo nga n'abamu munnange baatuuka n'okugamba nti galabika gaakolemerwa. Ku guno nno omulundi nkuleetedde amawanga 10 agataggwamu ntalo, era Afghanistan y'emu ku ggwanga mwago agataggwamu ntalo. Eggwanga lino mulibadde mu ntalo nnyingi omuli ez'amawanga, eddiini n'ezo ze banaayiza mu mawanga amalala okuviira ddala mu mwaka ogwa 1978 n'okutuusa kati nga bakyalwana. Emmundu olumu emanyi okusiriikiriramu, wabula bannansi babeera ku butebuuke nga batya nti enkya ate munnange ziyinza okuddamu okuseka. Mu 2001 Amerika yayingira Afghanistan n'ekigendererwa eky'okujja Abataliban mu buyinza, wabula baatuuka kuvaayo jjujjuuzi mu 2021 nga obusajja balemereddwa okubuwangula, nga ne pulezidenti eyaliko Ashraf Ghani baamutwala kaguddeyo nga tali mu ngatto, n'alinnya ennyonyi n'addukira mu Saudi Arabia. Eggwanga eddala eritaggwamu ntalo ye Iraq, era ng'omuntu yeebuuza nti eno eritereera. Kati eno munnange ebadde mu ntalo okuviira ddala Saddam Hussein lwe yakwata obuyinza mu 1979. Olutalo wakati wa Iraq ne Iran wakati wa 1979 paka 1988 lwafiiramu abantu abasoba mu kakadde kamu n'ekitundu kyokka. Abantu baalinga abafuna ku kalembereza, ate munnange raba amagye ga Iraq bwe galumba Kuwait okuva mu 1990 paka 1991 olwo, ate munnange n'obubiina obwabayeekera obulala nabwo ne bulinnya enkandaggo nga bukola kyonna ekisoboka okulaba nga bamaamula mu biseera ebyo eri pulezidenti wa Iraq Saddam Hussein mu ntebe. Osama bin Laden yaluggulira ku ppata bwe yasindika abatujju ne batomeza ennyonyi ku bizimbe mu Amerika, ekyavaako abasoba mu 200 okufa. Abamerika baalayira nti Saddam n'abatujju abalala tebagunywa baguteeka ne balumba Iraq okukakana nga bajjeeko Saddam Hussein n'akabinja ke aka Al-Qaeda. Eggwanga eddala erya Syria, olutalo olw'e Syria lukwata kifo kya ku mwanjo nnyo mu kyasa kino kye tulimu ekya 21. Olutalo luno lwasinga kwatiikirira nnyo mu 2011 obubinja bw'abavubuka obw'enjawulo bwe bakka ku nguudo ez'ekibuga ekikulu Damascus okwekalakaasa nga babakanya obukulembeze bagwe baayita n'akyemalira Bashar al-Assad. Olutalo luno amawanga ag'enjawulo okuli Amerika, Bungereza, Russia, Turkey n'amalala gaatwala oludda olwo. Emmundu munnange neeseka
n'okutuusa kati ekyaseka. Wabula bwe tutuukidde leero nga President Assad Russia yamuyiirawo nnyo omubiri ng'era munnange yakyali mu ntebe. Eggwanga eddala lirya Yemen mu 2019 olutalo mu Yemen lwafiiramu abantu abasoba mu mitwalo 2. Olutalo olw'e Yemen lwatandika mu 2014 nga lusinga kuva ku njuyi 2 okuli olwa Abdurabul Mansur Hadi ne gavumenti y'Abahouthi, nga buli omu agamba nti ye mutuufu okukulembera eggwanga kino munnange kyaleetera ne Saudi Arabia okuwulugumya akakompola mu Yemen nga baagala okuzzaako gavumenti eyaliko eya Mansur, ekintu munnange ekyavumirirwa ennyo ebitongole by'ensi yonna. Kiteeberezebwa nti abantu nga emitwalo 10 be baakattibwa mu lutalo olw'e Yemen, kyokka nga bannansi obukadde 13 tebakyalina kyakulya wadde munnange aw'okusula. Bwe tugendako munnange mu ggwanga erya Mexico, abayaga baagala munnange kuwamba gavumenti eyo e Mexico. Entalo zeeyo zisinga kuva ku bayaga nga bano bazze bajojobya gavumenti zeeyo. Nga ogyeko ekyo, wabula n'obubinja bw'abalimi b'enjaga n'abagisuubula nabo munnange bazze, obubinja buno buzze bulwanagana okuva mu 2006 abantu abasoba mu mitwalo 12 battiddwa n'abalala emitwalo 27 ne babuzibwawo. Abajaga bano munnange abawa nezi gavumenti obuyambi n'ebiragiro bazibu nnyo. Olutalo olulala lw'e Somalia luno lukyagaanye okuggwa munnange. Olutalo luno lwatandika eyo mu gy'ekinaana nga balwanyisa gavumenti ya nakyemalira Said Barre, era nga ono yali pulezidenti wa Somalia ow'okusatu okutuusa munnange lwe yasuulibwa mu 1991 abayeekera. Kyokka Barre bwe bamujja mu buyinza yabigaana. Obubinja obumukkiririzaamu ne butandika okulwana okweddiza obuyinza nga n'okutuusa kati bakyalwana. Olutalo luno lufiiriddemu abantu abasoba mu mitwalo 5, abalala batukidde mu mawanga ag'omulirwano nga Kenya, Tanzania, Uganda n'endala. Bwe tugendako e Libya okuva mu Gaddafi lwe yattibwa tetereeranga. Obwegugungo mu Libya bwatandika mu mwaka gwa 2011 omuyaga ogw'amaanyi ogwamanyibwa ennyo nga Arab Spring bwe gwayita mu mawanga ago nga Egypt, Tunisia, Morocco, ogwaleka bapulezidenti bangi munnange nga baggiddwa mu buyinza. Gaddafi abaali bamulwanyisa yabayita biyenje n'alangiriranga munnange bwagenda okubamenyaamenya, wabula mu mwaka gwe gumu nga bakolagana n'amawanga ga NATO nga Amerika ne Bungereza baamutta mu mudumu gwa kazambi mwe baamuttira, ekyaleka eggwanga nga munnange lyakirwanire. Abantu abasukka mu mitwalo 2 be battibwa nga Gaddafi alwana. Kyokka ate mu 2014 wabalukawo olutalo wakati w'ebiwayi eby'enjawulo ebirwana okwezza obuyinza. Bwe tutuukidde munnange leero nga Libya terina pulezidenti gw'ogamba nti y'ono okuggyako Mohamed al-Menfi eyalondebwa okukulembera olukiiko olw'ekiseera. Bwe tugendako mu ggwanga erya Haiti, abayeekera nga bayaga mu ggwanga erya Haiti bano balumbye ebyalo ne batta abantu abasoba mu 7 n'abalala 6 ne badduka mu mayumba gaabwe okwesega ekibabo mu kitundu eky'e Port Sonde. Akulira abayaga Lakson Elan yeewaanye n'agamba nti okutta abantu abo kyabadde kisaanidde kubanga
ne poliisi yasse abayeekera be nga kuno kwabadde munnange kwesasuza. Bano baayokeza amayumba, okukwata abakazi n'okukola effujjo mu ggwanga lino erisangibwa mu kitundu eky'e Caribbean. Kinajjukirwa nti ekibinja kya Ssaabayaga Jimmy Babechu era nga ono yali mu poliisi munnange kyekyaggyeko Ssaabaminisita we Haiti ne bata n'abasibe mu makomera abasoba mu 1,700. Ago munege mawanga 10 omutaggwa ntalo era omusaayi gikuyiika. Tusisinkane mu mboozi zaffe ezisigadde wano ku Uganda At Large olunaku olwaleero akuume.